Madame Margaret Mensah. Madame Margaret Mensah. Madame Margaret Mensah. Nakinkuhama ne basudde yayimba oluyimba n'akugamba nti nno omuntu bw'akugambanga nti nno mwangu epima speed gy'akozesa naawe gy'obeera ogobanga. Kakati neewuunya abataka ba Buganda abamanya ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka nti tewoomya Nakabululu era tesobola kubalinzisa kusobola kulonda bumwanyi bwabwe babutunde ewa Mwami Kaweesi baggyemu obusente bwa transport basobole okugenda okulaba mukama waabwe ne basalawo okugenda ewa Museveni abaweeyo kasente ka transport kubanga embeera y'omulwadde gye babategeezezzaako ya bunkenke nnyo balina okumulambula amangu. Kakati mutuuse mu ddwaliro naye ate speed kwe mwagendedde ne mulaga nti temuyinza na kulinda kaseera ka kulonda bumwanyi bwammwe musobole okugenda ne mwewola ne transporta nnaku 3 muli eyo aba abatumanga temunnabaweereza. Ssaabasajja Kabaka mwagenda kumulaba ku lwammwe oba ku lw'Abaganda? Ssaabasajja Kabaka wammwe mwekka abasobola okusaka obuyambi obugenda omulambula oba w'Abaganda bonna? Bannange kibanga kuva waka mu kyalo babakubidde essimu nti baaba wammwe mulwadde. Mama mmwe n'asindikayo omu ku bakulu bammwe agenda jjanjabe muganda we. Wabula omu ku bakulu bammwe olutuuka e Kampala e Mulago agaana okuddamu okukwata amasimu gammwe. Tayagala kubabuulira mbeera ya mulwadde. Kireeta obunkenke ewaka n'ogamba oba atidde buti kutugamba nti muzeeyi yasanze ali mu mbeera bwebweti nga ze mbuyaga ezikunta. Nedda tewagenze ku lulwo oba wagenze ku lwa bonna kubanga ne transport eyakututte teyavudde mu nsawo yo bakusondedde musondere. Kakati nno kya buvunaanyizibwa okutegeezako ku Baganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka waffe. Eyo gye muli essimu teziyitamu, eyo gye muli teri eya tayimu, tebagula data oba tewaliyo mirongooti giwanukazi wifi. Bwe mubanga mwagala data musobola okwogerako naffe ne mutuweereza ennamba zammwe ne tubasondera data oba tugenda kufuna ababamanyiiko obulungi batubuulire ennamba zammwe tubasondere data. Kubanga toyinza kugenda nga n'omu ku mmwe yakola statement n'agamba bannange tugenda tulabe tetumanyi oba Ssaabasajja oba anaaba ne tusaba Mukama atusaasire oba anaaba n'otulekera ddala ng'emitima gyewanise nga naawe ogendedde ku mbeera y'okumusanga n'obutamusanga era nga ye yakuwaliriza okwewola transport kubanga walaba emmwanyi zo tezinnatuuka ku muliso osobola okuzitunda ofunemu akasente aka transport ogenda olabe Ssaabasajja Kabaka. Wabula ogenze ate osirikidde ebiriyo. Ogenze toyagala kuwuliziganya na Baganda. Abaganda bali ku bunkenke basajja mmwe. Abaganda balina ennyonta y'omutanda waabwe ate kitiisa nnyo. Be basindise okugenda ku lwabwe amazima gennyini okusirikujja nti omulwadde wammwe mwekka waabwe bokka. Muba musindikira Baganda sigino ki ebyayogeddwa nga mugenda twabiwulidde byatutadde ku bunkenke naye ne tugamba kasita gye bagenda ate Namibia nnaku mmeka. Kale bw'anaaba akooye nnyo agenda kwebaka leero lwagenze enkya agenda kukeera mu ddwaliro okutubuulira ku bifa ku mulwadde waffe. Naye omulwadde waffe mumusirikidde, omulwadde waffe mumwekomezza, teri kanyego teri ki. Bannanga abataka Obuganda buntumye, Abaganda bayaayaana, mubabuulire ku mbeera y'omutanda, mubategeezeko ku mbeera y'omutanda kwokusaba basaba ne mubabuulire ku nsonga lwaki basaba oba essaala zaabwe zikoze ng'eddagala omuyunga. Baganda muwuliziganyeeko nabo bannange, tetubayisa mu maaso, tetubakkakkanya, naye ebikolwa byammwe bireetera Abaganda okubakkakkanya. Kyova olaba buli lwe muvaayo nti muleese kino ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, Abaganda babateeka ku bunkenke babawakanya ne bwe mubeera batuufu oluusi era babakuba ddolya ne babagamba nedda
bino si bituufu kubanga bamanyi enkola yammwe ey'okulwayo balowooza mubeera mulina bye mupanga ebirala ebyammwe. Bw'obeera mu Uganda n'otegeera ebikwata ku kabaka ani oyo Charles bw'otakwatibwa nako oba afudde ne bwafa ebitakukwata nako tolina Luganda ku nnono ye n'obitegeera ne bikutegeezebwako nga ggwe kitaawo owuwo ow'omu nnyumba omala kukuba mavi nti kale ŋŋenda kukuyita taata bw'ombuulira ebifa ku taata. Muwuliziganye n'Abaganda bannange, nkiddamu muwuliziganye n'Abaganda. N'enjogera ey'abaana be bamanyi ebimukwatako, ffe tetubanja Mutebi. Mutebi tatukwatako, tubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kasita abaako tayito nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abeera taata waffe ffenna. Ate era lwaki abataka mmwe mwagenze? Olowooza lwaki temwalesa abalangira n'Abambejja ne bagenda ne mwetekako ne tayito? Temwagenze nga mikwano gye wabula nga abataka, kitegeeza mwagenze ku lwaffe Abaganda. Mwagenze ku lwaffe Abaganda era Ssaabasajja Kabaka waffenna Abaganda. Muwuliziganye n'Abaganda. Bwekuba kusonda ddata oba mutugambe tumubasondere, tutandike okunoonya ani yagenza amannya tugamanyi. Tubuuze mukyala we tusomere ku nnamba ya bbaawo tumuweereze ddata aluuminge, oba tubaweereze ya time tusobole okuwuliziganyako nabo, basobole okuwuliziganyako naffe. Katambi butambi kayisa abakozi b'okumpewo bonna Kyabassa n'aba BBS ne bakazannya nga bali wali bajaguza katambi butambi. Akatambi butambi mwakakolera breaking news anytime from now. Mulinga nga publicity natete. Anytime from now we are gonna give you breaking news. Ne mutulaga akatambi ka Ssaabasajja Kabaka katambi butambi. Ne mwaka tuteesa ku bunkenke. Twakalinda nga mbaga n'abakozi bammwe ne mubayitayo mujje bannange mujaguze tujjeyo akawanyi kaffe ti Ssaabasajja Kabaka alabiseeko eri Obuganda era abakozi be bonna bajaguza katambi butambi. Bwe muba mwasobola otuteeka ku bunke katambi obutambi ne tukajaguza tutyo oba ne mukajaguza mutyo ne mukajanjawaza mutyo, ate olwo we muba mumutuuseeko ye yennyini katambi. Nini katambi muba nga musobodde mutuukako mwe mulowooza kyo kiyinza kubeera kitya? Manyi singa omuntu ajjayo akasimu ke ne yeekubya ekifaananyi ng'alya akatogo ka muwogo. Neebaza Mukama Yesu akoleera awonya bannange nfunye ku kyokulya. Aba musiraamu nagamba alhamdulillah. Omusuubira okufuna ennyama y'enkoko oyo oba okufuna ennyama y'ekika kyonna oba okulyako obulungi mu ngeri ekyuse ku eri gy'abadde aliiramu, aleme kupositinga, aleme bategeezaako. Kakati abaafuna akatambi ne bacacanja bagenze ku soosi y'akatambi ate bagaanye otuwa. Mutuwe ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka waffe okusinziira ku mbeera mwe mwagendera ne transporta ne bamubakoppa bukoppi mu State House. Kakati kiraga obwetaavu eri be mwaleka amabega okumanya kubanga mwadduka kiwalazima, mwadduka kipayopayo. Bannange mubeere abakiise ba Buganda abalungi, bajjajjaffe abakulu b'ebika ne bajjajjaffe abakulu b'obusolya, mubeere abakulu b'ebika abatuufu. Mbasabye busabi mubeere baddereeva abatuufu. Nze yeekolera itongwa kansuubire tenkya ebunaakeerera tunaaba tuwulidde ekiva mu bataka ku bujjanjabi bw'omutanda. Katikkiro Charles Peter Mayiga njagala mukimanye nti ali ku kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo. Jjukira mukozi wa mmane mulungi mumujjukireko mu ke bayita ettaffaali. Omwana yafaakuuza abantu ne batandika okwemulugunya zigenda wa. It took Kabaka's attention to come out naga likome naye yali akyafaakuuza.
kati essaawa eno lwaki kugambye nti ali ku ttaamu egenda n'ebyayo ayina olufaakuuza olunene lwayagala okufaakuuza naye lulinga olwagala okukambira kati mu events bbiri zino ezihappeninze ayina koodi gy'akuba olufaakuuza olwo lusobole okubeera successful. Njagala ojjukire ebigambo bye yayogera bwe yajja ng'agamba mbu Kabaka yamukubidde essimu. Njagala tugatte events bbiri zino ne replica gye yatuleetedde ng'atugamba ki ye Kabaka mulimu koodi bbiri ezifaanagana ayina olufaakuuza lwayagala okufaakuuza. Njagala owulirize koodi eno. Akawungezi k'eggulu nayogeddeko ne beene ku ssimu. Era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula. Eyo koodi ogiwulidde? Kabaka musanyufu olw'emirimu egitambula. Koodi tagirekaayo. Ayagala abalage nti ali credible mu maaso ga Kabaka era musanyufu olw'ensonga waliwo emirimu egibadde gitambula mwafaakuuliza ssente without Kabaka's appearance. Muzimanyi Kabaka rwani biki nemiti zonna nga bwe muzimanyi nga Kabaka ta appearinga. Kati ne replica gye yaleese era nayo ng'eyogera ekintu kyekimu. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Twebaza Katikkiro teyeebulizaayo erinnya lye lirina okwapiyalinga. Musobole okukkiriza amatikkiro agajja era gaddemu gabeerewo nga events endala bwe zibadde zibeerawo without Kabaka's appearance. Ayagala n'amatikkira nago gabeerewo ayoole lwero olufaakuuza lwanoonya. Naye olw'okuba nti last time lwe yali mu kugulawo amasaza kaapu abantu baamugugumulamu n'amanya nno nti kaakati wano olufaakuuza lutandise okuba ng'olukambira. Kati ayina okukuba buli kika kya koodi alabe ng'ekyo kibeera successful. Mukozi wa mane naye nga twebuuza sente zayoola accountability agiwa waani? Naye omwana oyo kati awo wabanoonyeza. So abali awo bonna authorities temuddamu kukkiriza bino musajja byatandise kubaguza. Ebintu byonna ebituuseewo ebibadde bihappeninga replica gye yaleese yagambye nti buli ekigenda mu maaso akiraba. Kabaka n'atayogera ku bantu be. Kabaka ng'ayogera nnyo ku bantu be, buli kigwa mu bantu be. Bw'aba yasaba accountability y'abantu abaafa ky'ogamba tayinza era mu ebyo n'ajja n'ayogera n'atayogerako ku bantu abasengulwa. Can it happen? Tetukimumanyiddeemu ekyo. Omwana ono ayiiya ebintu by'ayagala kukola mane. Olwaleero tagenda temumukkiriza okuleeta ebintu byebyo nga bw'abadde akola zi events ezirala nga bwe muziraba nga Kabaka taliiwo naye nga zo events zigenda mu maaso. Ayagala n'amatikkira gabeerewo nga Kabaka takola ki nga Kabaka taliiwo alyoka ayoole nga bwe yayoola mu Kabaka rwani n'ebirala byonna birthday nga bwe yabikola byonna. Na wano bw'ayagala okufaakuuza bwe nkugamba nti ali ku ttaamu egenda n'ebyayo oba okyampakanya bannange temumuganya supiidi bbiri emirimu gy'Obwakabaka abala kaki abala matikkira akasente k'amatikkira. Tukulaba mukwano bambi temumukkiriza kufaakuuza lufaakuuza olwo olufaakuuza unless nga Kabaka waffe waali naye bw'aba taliiwo olwo olufaakuuza